ekisajja kino Kirumbuye kimanyira. Ekisajja Kirumbuye kimanyira. Omusoga akoba ati Lumbuye oli wa Katawi. Lumbuye kutoleire ku n'enkofiira. Banange saawa dino nkakasa nti wabanga waliwo omuntu abuusabuusa Lumbuye byayogera n'omugwagwa asembayo n'omulabe asembayo ow'eggwanga lyaife lino Uganda, amazima gali nti Lumbuye nkwesa emirundi emeka baba, oli wa Namadala, oli wa Katawi, toli District West, oli Wairala baba, era sigala ng'otembeeta amakoba ago tukwenda ino baba. Olunaku nga terutuuka nga tebatusindikira AI, kabaka wa AI, abaana abasoma software engineer, abasoma IT ne software engineering nga tebakuba AI, kabaka wa AI nga tebamuyiwa wansi, nga tebasindika bakufuluba enale mu enkwezenge nizijja zirwanirwaneko niziremwa. Wayitawo ennaku lumu lwokka ng'abataka tubalaba bolekedde e Namibia. Abataka batuuka e Namibia, Museveni yawa ssente n'abasitula n'hoteri ennaku ezi 5. Abataka batuuka e Namibia nga bagamba kati tutuuse Namibia, twagala kulaba ani. Jjukira Namibia eyo Joseph Ndawula. Mu Buganda mu system ya divide and rule, Joseph Ndawula ye chief coordinator wa Museveni, wa Mayiga, wa Joyce Nabosa Sebugwawo. Kati obuzibu avudde ludda Abanyaba ne Basebo bajjajjaffe abasoiro, anti abataka be basoiro, bajjajjaffe abasoiro tebanalaba ku Ssaabasajja Kabaka ate era tebasuubira nti bagenda bumulabako. Nkiddamu, bajjajjaffe abasoiro abataka kuba ole bagenda kulinnya ekigere kyabwe Namibia tebalabanga ku Ssaabasoiro tebamulabangako, era ebitundu boozanga 80 ku buli 100 bayinza obutamulaba kubanga ennaku ze babasula mu hoteri zikoze eki ziweddeyo. Obuzibu buvudde luddawa? Obuzibu buno Mayiga bamutwalako ekitundu ky'abataka ne bagenda muki ewa Museveni, afuna akasajja ku mutima azimba obuli maawa nga Nabosa afuna amayinja. Weewuunye lwaki Nabosa naye teyagendera ku bataka bali. Soka weebuuza, Nabosa yali chief coordinator eya coordinate nga lwaki teyagendera ku bataka bali? Mbuuza gwe kyali wange ali kuno, jjajja wange ali kuno, taata wange ali kuno, lwaki Nabosa Sebugwawo teyagendera abataka abali beyaga nti agenda bakulembera? Abataka batuuka e Namibia, kiki ekyazzeeko? Owulira bulungi nnyo. Batuuka e Namibia, David Wasajja Apple, Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja, Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki, Sarah Kagere oba Sarah Kafuuti, nga bawandiika omukuku gw'ebbaluwa nga bagusindika e Namibia, nga balagira abali ku tiimu yaabwe akulembera Joseph Ndawula n'abantu abali aba City Mafias obutakkiriza mutaka yenna yazze kulinnya kigero bakola Ssaabasajja Kabaka waali ne waatudde. Okumanya Museveni musajja mubi nnyo ate era akyatta nnyo abantu nga n'Abaganda kwe bali. Mu State House kennyini nga Museveni kuno kwoli naawe n'owandiika ebbaluwa yennyini n'etuuka e Namibia ne bagamba nti tebageza era ne basinkana Kabaka yadde.
kati abataka bali mu bbanga Museveni amaze obalabisa nti tebakyayina mugaso kati mu system ya divide and rule amaze okukozesa creating controversy between abataka abaliyo, between Mayiga and his function led by Mayiga, David Wasajja, Agnes Nabawiki, Sarah Kafutu ne Mayiga. Kati ataddewo kyetuyita controversy differences kati ye natuula wali nga kyembasomesezza wali nti kati ye yatudde wali omupiira gumulimu ngalo. Kati abataka essaawa zino abagenze Namibia tebalina kye basobola kugamba Baganda era batambulidde bukunya kubanga obwerere buzibu nnyo batambulidde bukunya tebalina kye basobola kugamba Baganda okujjako mu kuswala ennyo naye mbaga ebitundu ku 8 tebajja kulaba Kabaka lw'ensonga bo bennyini ababasindiseeyo ate basindisa abaluwa nga bagamba abo tebageze ne basaba okulaba ki kigenda biddamu nga bineeno Kabaka okutweyanjulira oyo n'atwesibako nti nze Kabaka wammwe oyo si ye waffe aga Katonda muggulu I can authoritatively tell you oyo yatwesibyeko bwesibi oyo yabadde mutume bamutumye butumi bamutisa obubaka. Lwaki ngamba nti bamutisa obubaka? Mbuuza mu comment section nti lwaki ogamba nti oyo gwe batuletedde bamutise bubaka? Wali olabyeko omuntu nga bamuyise ng'omugenyi omukulu. Bwe bamuyita ng'omugenyi omukulu bw'atabaawo atuma representative engeri gy'aderivalingamu message agiderivalinga ng'omuki ng'omutume atya. Katugeze graduation ya muwala wange omuntu nga nze mutumye laptop sisobodde kubeera watuuka wali agamba nebaza family ya laptop nebaza mukyala wa laptop nebaza mikwano gya laptop oyo ye mutume gwe batisa obutisa obuki obubaka. Naye nze bwe mbanga nze neetuukidde ngamba bwe sigamba nti nebaza famire yange engeri gye tuli nti mba nnina omukyala nsobola obbagamba nti nebaza famire yaffe. Njagala wano tugendewo bulungi. Bwe mba sigambye nti nebaza famire yaffe nsobola okugamba nebaza famire yange. Bwe mba saagadde kwesoosoowazanga nze nga bw'olaba nti Kabaka akiikirira oluli olulangira agamba tajja kugamba nti nebaza agamba nti nebaza Katikkiro n'abataka bange oba abataka baffe oba abataka b'Obwakabaka. Tajja kugamba nti nebaza abataka ba Kabaka. Kitegeeza ayogera ekyo bamutise. Ani atumye Kabaka ono yazze n'atwogereramu? Oba ontegedde kibanga nze kuyimirira ku graduation ya muwala wange nentandika okugamba nti bannange nebaza famire ya laptop ate nga yenze mbandika eddagala mba nnina kugamba nti nebaza famire yange oba nebaza famire yaffe. Kankaba kuleyingire omanyi bakujjukiza. Njagala owulirize wano Katikkiro baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tuli mu nsi.
batambuza emirimu gy'obwakabaka mu kiseera nga tuli mu nsi. Asimu ekyo waliyo omuganda asobola okukola ensobi eyo. Omuganda asobola okukola ensobi eyo mu speech ya kabaka nga tetuli mu nsi. Waliwo awandika speech ya kabaka wa Buganda n'akola ensobi eyo nga tetuli mu nsi, ajaga nga tetuli mu ggwanga. Kabaka aba yeetooloddwa abakuku abategeera kye bakola. I've started to believe abaana abaga nti omusajja oli nti muki si Muganda. Mu kaseera nga tetuli mu nsi, omuntu atali mu nsi ye muntu eyazaawa, atali mu ggwanga omuntu eyafuluma eggwanga. Kati nga ffe nti akaseera kano kabaka tali mu ggwanga. Naye bwe nzija ne ŋŋamba nti kabaka tali mu nsi, buli omu akwata ku mutwe wa mwana waffe oyogedde biki ebyo? Atali mu nsi, nsobi ku nsobi. Abawandiika speech buli muntu yenna awandiika speech aba mwegendereza nnyo. Naye speech from the start to the end nga bajja wano nga bakumatiza bansereko nga bakugamba nti eyo speech ono kabaka awedde emirimu. Bagabulye Bbuule bannamawulire betukakasa nti baana ba Buganda bamanyi Oluganda nga naye ajjaga nti eno vidiyo ntuufu. With that nonsense kabaka asobola okwogera ebyo. Waliwo awandiikira kabaka eyeetooloddwa abasajja Abaganda abategeera Oluganda. Mukitukoze basajja mmwe. Akagambo mwakawulidde kankabaddiremu. Mumanyi otuga nti twavumye. Tuli wa sawundi buli wa abantu baddemu bawulira akagambo kembasa akalala. Twalinga ku radio Simba nga tuwuliriza ebintu bino kungule Luboggola. Zambe Abaami ba kabaka bonna. Omanyi eno network yo ku Facebook egira ne yesikasika. Olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'obwakabaka mu kiseera nga tuli mu nsi. Kati asali mu nsi abazimu munatuyenderesa kama azimu. Munatuyenderesa speed kama azimu. Ffe bwe tujja ne tuwogerako olwo ffe babi naye ffe yatugaa tetubongoota temujja kutubongoosa. Kamutwogerera ebikankana, kamukole ebyenkana wa bulaza. Tugenda kubeezingako mpaka kooti y'abantu anti batukwasa judiciary y'oku internet. Tetulina makomera gye tugenda kubasibira. Tetulina makomera wabula ekkomera lyaffe liri eri. Tugenda kubalinyisa puleesa sukaali alinye tubattira appetite. Toli gwokera ng'otokosa ono bwamumalono n'amukwata noloza nti aba alina appetite y'okulya. Mujja kwegattanga naye nga bakyala bamwe they don't finish the game. Akagoba tekagwamu. Tugenda kubabalamu amaanyi g'ekisajja. We are going to bull you ku internet. Mujja tetulina makomera. Kooti yaffe yakuno bwetuula ekye tubakola kiri kimu. Tetuli batemu kubawuliza bubi. Mugenda kwegatta ne bakyala bamwe nga tebakyamala mu kagoba. Nkakasa appetite temukyasobola kulya. Kyovola bonna tebalina mbuto. Kooti bwetuula eyakuno. Nze mayiga abaana bamala ebbanga nga bandeetera fayiro yo nga ntunula ku ntunule bwene.
nga nange nkyali mu luneeno munaye tujja kuwemula obugundi naye maama waliwo embeera gy'olabanga kati efuusa bunomo gwe batuuka okukugamba nti omukuumi wa kabaka yabula teryamanyi ng'olowooza ebyo bikyasaaga olumala nga bali batugamba mugambe najjinda mugambe n'omwana ayudence bana abakyala betubeera nabo obeera naye ng'akusuddiisa bw'abeera ne mukwano gwe ng'agaguno muzina banange gwantama. Do you want us to trust such creatures? Katonda be yeyogerako mu Qur'ani n'agamba nti inna kaida kunna azim. Abakyala abo be mulaba balina enkwe zaabwe nnene tezimanyi na za shaitani. Awe muli bakyala mmwe muli bazito. Katonda yabatenda n'ekitendo kya azim yakozesa eri mu kulinnya lye n'agamba nti enkwe zammwe nzito. Kati gwe mugamba nti bw'aba tannayimirira ku front temujja ffe twagenza n'atusangayo. Simbadde nkusaba bw'oba ogenda mu ttooyi teekako Google Map ekulagirira ettooyi yo gy'oli. Ekintu ky'osobola okulaba n'amaaso lwaki ate oba oteeka mu Google Map vidiyo maze ogitunuya n'ogiraba. Oli ng'ayogera kalevuko kake katambula. Bino ebitonyi tobirabako nga biyingira mu ki? Nga biyingira mu kkooti. Mukasale mumo katwalire ensereko mukatwalire bule buli atuvalifyingira nti video ntuufu mugenga tonnagiteeka mu tekinologi wo mu website zo soko gitunuulire naye kennyini yeekwate ku ddooko oli ng'ayogera nange olaba nnyimiriramu nemmira amalusu kuba gaba gamaze okuwera bwe mmaze okusondawo twensonzewo wano nga njogera nga ntumira bwentumira eddooko liryange lijja kutambula kitegeeza kyennyambalidde kuno nakyo kigenda kumuuvingirako liri eddooko liryalya poozi ani gwe mufera bagambe laputopu kompyuta ebakutte kompyuta ebasekeredde kompyuta ebasekeredde ng'oŋŋamba mbu okulaba eddooko lyoba litambula mbu ateeteke mu website mbandika eddagala onaleba ali wali mwakusinziira ku gundi otuleetera obugambo obupya bwonnyonnyola abakadaama balamu bange obakooya n'oluzungu olupya olwakafuluma oli wakunnyonnyola agamba musajja ono amenyeemenya ensonga nze ngenda bibagamba mu Luganda lwe mutegeera obulungi ebitali bya buzaabuza eddooko lyeryo mulirabye litambula ka vidiyo konna olukamalako gana amalookooli g'eri vidiyo gaalya poozi siba ettayiryo genda olabe ku muntu ng'ayogera kuba ensingo ya kabaka yadde eraga nti nyimpi bweti kati era bagenda kuŋŋamba onvumye kabaka abaana abo munsaleko ekigambo bajja okubavuma abavuma bajja bavuma etayi wamma mugende mulyetegereze bwe muti buli muntu alina ensingo ye nga nyimpi buli lwayogera bino bitambula oyo yennyini mayiga ayinayo vidiyo ng'ayogera naye nga bino byonna ebiwaawo by'essaati bitambula oba waliwo amadookooli agatatambula nga gali selekitiivu agamu tegatambula agamu gatambula agamu tegatambula tukyali nno ku ddookooli tujja n'ebirala nkyabaleetera n'ebirala njagala mwabadde mudisi eyo si AI bule n'abagamba nti bule nkwagala nnyo naye please stop that nonsense nkwagala nnyo Gabriel bule I highly respect you oyo bule waliwo n'omusajja omulala kisa kyani lano mbadde ngenda ogambo lye yatukunamira omusajja ono ani ayogera ono gwe mwatwalaganya wano emisinde gwe mwajja ku internet. I liked him when he was talking, but this time around Gabriel Bule Sebatu gange tiboteka video ya AI mu TikTok ekugamba mukwano twagala okatukolereyo nze mbadde ku TikTok this is my 5th year sikalabanga nkusaba onyambe obeeko ya AI gyotuteramu otukubire screenshot otulagenge ekiwandikawo wali this video ya AI
mwana oyo atwagaza ki? Subhana Malik Kudus. Why do you like people on a national platform like that? Hey, wamaze ekyo nkikuwadde nga homework. Bw'ova ku live yange oba ng'olina essimu ey'okubiri njagala otunuulire vidiyo eyo. Vidiyo kale batugamba ezimu zafudde resolution. Genda ku YouTube ogende ku gundi ya oba ya CBS oba yaki wetegereze vidiyo etafudde resolution olabe